Mbaniriza mu program nze nga bwendaba akawungeza akolunaku olwaleero nze mulanze okubuzaako n'okuteekerateekera program eno mu weekend eya 54 mwaka mulamba mbadde wamu nammwe nga face mugiraba ebigambo nga mubiwulira abasajja bano nga bantakula erudda n'erudda naye ne tubatuusaako empeereza tukkiriza nti waliwo ate kyoyongeddeko okumanya n'okuyiga kasookedde nga tutandika ku wiiki esooka mu mwaka guno nga gutandika kati olwaleero eno ye Sunday esembyeyo nzikiriza nti si ejja okuba esembayo okundaba naye nakyo nekiba kibaddewo kale tumanyi mukama enkyayinza okuntwala mbeere mu kifuba kya Ibulayimu nange neeyagale oba nenteekateeka endala zonna ezibaawo kiyinzika mukama yasinga amaanyi tosobola kumulemesa naye nga lijja kuba ssanyu lingi n'okubaweereza ate omwaka guno gwe tugenda oyingiramu ogwa 2026 nga mukama ayagadde. Munzikirize soke mbategeeze nti ennaku ebula 2 tugende ku Doxa Stadium ekisaawe kisookedde ddala ekyabalokole mu ggwanga lino era nzikiriza nti mweteeseteese mulimu ssanyu lingi nnyo okulaba nga nammwe mujja mwegatte ku bategesi baffe abakulu omutima wa Kristo Dr. Joseph Serwadda ne Mama Frida Serwadda nga babaaniriza babalindiridde beteeseteese okubaamu nammwe mumaleko omwaka awamu nabo muyingire mu mwaka omulala. Makindi Ssaabagabo ye yalidde empanga omwono nze nawangaliramu emyaka 14 kale nno ntegeeramu bulungi nnyo naye twebaza Katonda nti ate ekisaawe ky'abalokole mu Uganda bw'atyo mukama bwe yabadde alonda yalonze Makindi Ssaabagabo. Makindi Ssaabagabo byemu ku bitundu ebisangibwa mu district ey'e Wakiso. Wakiso munene alina Ntebe municipality, alina Nansana municipality, alina Kira municipality, alina Kyaddondo East, alina Busiro North, alina Busiro South, alina Busiro East. Saako tibaweddeyo baweddeyo yeyo Wakiso nene nnyo naye nga bwekityo ffe Makindi Ssaabagabo ffe twalidde empanga okutegekanga Doxa ne Passover Festival okumala ebbanga lyonna. Negatiddwako ambassador for Impact Family owa nga ali mu Makindi Ssaabagabo njagala atubuulire enteekateeka nga bweri beetegese batya okubanga ate abantu bajja okumalako omwaka mu Doxa Stadium. Ambassador Rose Nabukenya ow'Engabi buuza kuba tuwuliriza n'abatulaba. Hello abatuwuliriza abalungi mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya gange mpitibwa Omumbejja Nabukenya Rose muna Impact omubwati nga mpangalira nze nno wano Namasuba Makindi Ssaabagabo. Kakati enteekateeka yaffe nga kasooka okuyita abantu bano nsooka okuyita abantu b'eruwowa wennyininyini ku gulawundi pita abantu b'ekigo ab'e Busaabala ab'e Kanaaba ab'okuzanta bano ojja kunzikiriza mbayite bonna ab'e Namasuba w'ensula Masajja Najja Nankumbi ab'e Kabowa ab'e Nyanama ab'e Busaabala ab'e Ggangu Kibiri ab'e Kaabuuma n'Entebbe Road yonna yonna nga bweri banaye tubaaniriza mu Doxa ng'ennaku z'omwezi wa 31 nno si lulala lunaku lwakoosa nkya okubala okwangu. Kaakati senga abeeno Makindi Ssaabagabo tuli basanyufu nnyo okuba nti ffe twalidde empanga banaye abali eyo munjagulizeeko kubanga okusaba kwaffe kwaddiddwamu twali tukooye okutambula nga tugenda e Namboole abeeno Ntebbe Road naye Katonda yatukoze bulungi nnyo Doxa n'amututeeka kumpi. Kaakati nno nze okugaba kwange okwa kaadi kubadde bwekuti kaadi center yaffe eri wano ku Ebenezer Retail Shop mu dduuka lyaffe Namasuba mu Kikajjo. Oyinza okuyitawo apa Kikajjo wano ku St. Apollo okuliraana Church St. Apollo ku Dick Road oba oliraba edduuka liyitibwa Ebenezer Retail Shop. Nateeka center kaadi yange Kaakati nemba nga naziwa omukyala Lizi asabirawo ku Victoria atunda ebintu ebikadde ebikozeeko asangibwa ku lino ekkubo naye eyo nga mu Kikajjo eyo musanyi y'omu Kikajjo nemba nga naziwa omukyala bamuyita Damali naye asabirawo ku Victoria naye alina edduuka saidi zeeno. Kati kaadi ezasigalawo naziwa omwami Pastor Sam
n'azitambuza ekitundu kino kyonna kubayo wa boda yagendanga azigabira amakanisa ag'enjawulo n'abanga yazitambuza temmanyi abasinga obungi bazifuna. Kakati abantu b'ekitundu kya Ndikuttamadda Dikke Masajja B n'abantu ba saidi y'Ennajja Nankumbi eri ku Kyebusaabala nakyalako lumu ku Victory Church ewa Pastor Mbalangu n'enzisanga nga bazigaba era nga bakoze omulimu mulungi nnyo okuzitambuza saidi zeeyo ekitiibwa n'enkiddiza Mukama. Ne neebaza Katonda olw'aba Asha baffe ab'omundeeba abalungi nabo bazitambuza Ntebe Road yonna okutandikira ndowooza mu Ndeeba Ntebe Road yenna ku kkubo babadde bazigabangawo nga bazitambuza nga baziwa muntu ku muntu ekitiibwa n'ettendo n'enkiddiza Mukama. Kaakati abantu ab'ebitundu bino Namasuba Kikajjo Masajja A abantu b'e Namasuba Central abawano mu Lufuka abantu b'e Masajja saidi z'Ogwowonyegere n'ebitundu ebiriraanye wano mu Kibutika Lubugumu wano mu Kiwogo abantu bonna saadi babadde bazinona wano ewange ku dduuka. Kaakati awasigadde ebitundu Pastor Sam yazitambuza n'azituusaayo. Kaakati omuntu ali mu Makindye Ssaabagabo ng'obadde tonnafuna kaadi ze zino ojja kunkubira essimu yange eno eri 0758 52 32 99 njiddamu mu Luganda 0758 52 32 99 oba ey'Emukyeni eri 0 emisanvu 3 23 00 45 oba 0777 23 00 45. Okay. Naye bannange mbaaniriza nnyo gwe tomanyi kyekuliko wano fino tuli mu ly'amaanyi nnyo kasita yawulira okusaba kwaffe sebaani be yalonda amazima gennyini. Okay. Sebaani be yalonda Katonda ekisa n'akiteeka eno ewaffe. Mu Makindye Ssaabagabo. Kale Gavana nsiigire ekifaananyi ekinene nga gwe Gavana Impact Family ate tutegeere enneteekateeka eryetya naddala ne mu Kayunga omwo musinziira omuntu afune ekifaananyi kigazi ndyoke ngende mu birala. Njagala okutwala okusiima Katonda okuwa obulamu n'ekisa. Ogamba nze n'abakulu abo lumu nagenda nenkubira negandeeta amazzi nga ndowooza studio ekutta omuliro naye noŋŋamba nti nno bagenda kutereera naye puroguramu ebadde nnungi nnyo era mbasabira Katonda abawa ekisa. Njagala bonna ngenda kwekubira nabo serefi wali ku Dokisa City ngenda kuzomweza Ssungu mu Desemba. ogamba zisa Busola Amaani ne Twaha kukkiriza okukkawo enjogerera era nga njagala okutegeeza abantu bonna olunaku bulindwa okugenda mu International Passover Festival wali ku Dokisa City Dokisa Stadium Dokisa Ground erubowa tewakyali kulala puroguramu zonna zitambula bulungi. Mukulu Mulanzi njagala okutegeeza n'abantu bonna abatuwuliriza nti atwala Makindye Ssaabagabo nga RCC oba omubaka wa pulezidenti mumanyi nnyo Muzeeyi Mawerere Peter Simon ne Diso era bambudde nti ebikwagala ku security egenda kuba ggulugulu. Kati kitegeeza abantu bonna njagala okubategeeza nti security eri ggulugulu naye tojja nga asenguka toleeta bintu nga asenguka. Leeta ebintu ebisaamusaamu ebitono ebitaakumaleeko ate mirembe tusobole okusanyukira mu nnaku luno obulungi tutambuze. Pozi njagala kutegeeza abantu bonna nti kadisi mu bitundu ebisinga byonna mu ggwanga ziweddeyo. Abasama bazimazeeyo n'abantu bonna abavudde mu bitundu ebirala bazimazeeyo. Naye mu mbeera yonna eriwo tulina enteekateeka ennungi
buli muntu tugenda kumuwa kaadi wali ku mulyango era emilyango gyaffe gigulawo ssaawa 2 buli muntu ayingire asobole okweyagalira mu nteekateeka ya Passover Festival. Mpozi abantu b'e Masaka bategeezezza bo puroguramu yonna etandikidde wali eri ku Masaka radio yaffe era olagenda okwewandisiza mbadde ndowooza nti era mbadde basaba tukwatagane bulungi nnyo ku radio era n'ab'ejjinja bwe batyo omukulu Mutwali Kiri yaŋŋambye bewandisa ku radio yaffe wali Ntwale n'ekitundu mukulu Musiitwa Eriganga akoze buli munene nnyo wamu ne senta waffe bamukyala Kase Tijja Mugema ate amasadaloni Ebusiya yaŋŋambye nti akawandikawo baasi 4 era abantu bonna abategeeza nga nvaako ngenda kubawa enamba yange bw'obanga tolina nteekateeka yonna gy'omanyi mu ggwanga ojja kubanga onkubira mpozi ab'Embaale ku siteseni yaffe ey'Embaale puroguramu kati yakuwandika abantu kugenda era mukulu seneta Lipoto yaŋŋambye ebbaasi 5 n'emu ku yomwaga emaze okuwandiika abantu kitegeeza abantu bangi bagenda kujja ate nga beteesiteese okutambula. Mityana babadde baŋŋambye mukulu Stuart akulira Mityana municipality ne mukulu Sebakula Brian akulira Mityana eya general babadde baŋŋamba basimbula leero ne bagamba nedda kati droni baŋŋambye buli droni zonna ezaabwe zijjudde era bo balinze olunaku lwakujja butalejja bansingidde ekifaananyi agi naŋŋamba nti nno bali mu nteekateeka yonna abantu bonna bawandika baasi 2 nga bagatta ku z'Embaale bagenda kusimbula lumu basobole okujja. Mpozi Mukono Mawejje awamu ne maama Nasuuna mu bendobendo lya South enteekateeka zitambula bulungi nnyo wamu ne ambasada Nanda Asawulo ow'Ebuyiko yaŋŋambye mugenda kunkubira ngenda kubawa ennamba ye musobole okubeera nga mukwatagana naye naddala mu byentambula zaffe. Mpozi ate Kayunga bonna abategeeza nti enkaadi mu bitundu gye twazitwala ziweddeyo ekangumya teri wabula kati we twogerera ziri wano ku breast ya computer wano opposite mumanyi obulungi opposite motoka z'Ekampala we zisimba Butoto Energies oba yali Gapico ewa mukulu Bosco wasigaddewo kaadi ntono nnyo naye bw'oba tozisanzeewo teweeraliikirira mukulu Sam kugumikiriza wali Kitwe Kayunga Mugende Kayonza yaŋŋambye tizaweddeyo Ebbaale teri ewa Ssasaara ate ne Galiraaya kumpi wamusumba Kamoga teri kaadi naye njala mutegeere wadde tolina kaadi ogenda kuyingira weeteeketeeka abamu babadde batidde nga bagamba embeera yonna watalina kaadi tagenda kuyingira nedda twagala mwenna mweteeketeeke kati ebikwagala entambula ab'Eggaliraaya bagenda kutambula emitwalo 2 n'ekitundu era Musumba Bamulabire Musumba Ssenyondo Musumba Kamoga enteekateeka bazirimu bulungi nnyo ate nebunga akumejja Ebbaale Kayunga Bugerere naye enteekateeka zirimu bulungi nnyo okulaba nga eddwala era ajja kuba 2 n'ekitundu ne Samuli kugumikiriza aŋŋambye ayagala kusimbula ye abasimbula bagenda kusimbula saa 12 basobole okukwata ekifo ekyokumwanjo kati muteekateeka ebyo tulina okukitegeera ekyo. Mpozi Bulaza Simalulu wano ekyakisi Goloto Kayunga mulina okukwatagana ne Bulaza Simalulu mpola guli gumu n'ekitundu kubanga enteekateeka bwetyo bwetambula mumanyi kati tugenda kati ku Dr. City yeesuddemu katono kati obola amwongeddewo 13 ezo then impact church ewa Musumba Ssentongo ekangumira nawo puroguramu zitambula bulungi nnyo era nawo omutwalo guli gumu n'ekitundu. Mpozi mu mbeera yonna eriwo twagala abantu temubawa ssente zonna Kamunye etwala 14 baasi 29 etwala 29 baasi 64 tubadde tubasaba naddala mu ab'Eggaliraaya kati baasi zammwe 4 zirabye muli muteekateeka eyo naye twagala kutambuza abantu bano nga tugenda kufuna buzibu bwonna. Mpozi Gumulanzi n'abantu bonna nyabo bategeeza nga wetulindinga mu kugaba omusaayi n'okugunoonya kubanga Gumulanzi ye factory ate nze indasitule y'omusaayi mu nsi yonna ng'ate mukimanyi bulungi nti International Passover Festival ekyasinze okukunganya omusaayi omungi mu ggwanga tugenda kuba n'aba Uganda Transfusion Service n'aba National Blood Bank era njagala abantu 15 okugaba omusaayi kitegeeza mutera okuba n'omusaayi guno tugabire abo abali mu bwetaavu. Mpozi nga nsembayo
njagala okutegeeza abantu bonna nti enteekateeka ziwedde ekisaawe kirungi enteekateeka zonna wali bannange osobola n'okugyamu engatto n'otambula kubanga ekifo kiteekeddwateekeddwa bulungi nnyo the glory of our Jesus Christ. Mpozi njala okuba ennyamba yange eya 0772 43 oba eya 0702 abantu balagiddewo okukubirawo naye mujja kunkubirako bw'onkulaga magafana mbadde mbuuza ku nsonga bweti ne bweti. Then kuwa enamba y'oyo avunaanyizibwa okuba ambassadors bonna balina abamu diaspora abamu batuuka leero kubanga ekintu kino tewali agenda kukireka bweru. Twagala tubeere nga tusimuka twatambule bulungi abaana mubaleete tulina omuyimbi nakinku okuwa mugoli mu Nigeria temusubwa mukumulanzi nkusiibudde mu programu yaffe eya dance floor naye nalabya kwaye erimu abantu oba 208 oba 308 bwe batyo abantu kwaye eno enene gaggadde ekyasinza okubaawo yayimbye netwerabya n'ebyomupiira byonna nti terikubiddwa kale neyanziza gavana simanyi oyagala kuwa mulumba ssanyu Arsenal yasimatuse awaawonegera okubuuka naye Arsenal bangi saagala kugwa mu bizibu kati ambadde ne Governor Collins Kafeero, Governor Impact Family saako ne Nabukenya Rose, abategesi Ambassador wa Makinde Saabagabo, abategesi aba Passover Festival Christmas yawedde ssebo Santa abeera naye akubeeremu. Alright, kitegedde bulungi nga 3 ebintu bibiri ebikulu ebigenda okukolebwa ebikulu ennyo. Ekisooka tugenda kuba tulaunchinga Doxa TV, egenda kubeera launched, egenda kutongozebwa ku lunaku olwo olwa 31 ku Lwokusatu olwa wiiki eno gye tutandise olwaleero, so nga ate ebintu byonna ebyekuusiza mu kubeera maaso ga Katonda, ebirungo byonna ogenda kubanga obifuna ku lunaku olwo. Kakasa nti obeerawo ssaawa zijja kubeera 2. Omuyimbi Mase ngenda kubanga nkuwa akalango ke nga bwe nzijja nku mteeketeeke abakulu bano bonna bateredde ani gwe siraba ninga atalaba musamize n'endowooza ali mu kubadduka bajjajja bayinza okuba mukutta ebigere naye katukirize nti banaamuta abenga ajja tweyungeko yo tuyinza tetulowooza obulala ng'omukulu tali wamu naffe ayagenze dde wabajjajja abe nga tetumanyi wanuupo gwe bakwata ebigero wanuupo. Okay, katufune obubaka bwa Mase nga abakoowoola kuba naye agenda kuba nammwe ku 31 ate tulyoke tukomewo. Mulumba ayambadde kakyako producer ndaga Mulumba waliwo wadde gwogenda okwaniriza Mase kinu okuva ku kisaawe omwaniriza ali ku kisaawe ky'enteekateeka ennyambala y'Ekinigeria oye Mulumba Silas bakulabye so nga ate aliraaniddwa munywanyi we atali wa Kikwangala omulongo Waswa Semaluulu wa Anglican Church of Uganda yagaana ebisiyaga naye nga esubscribinga kubakkiriza mu bisiyaga kyewuunyisa. Aliraaniddwa Sheikh Abdul Zisabusolo Kadugala Sejange omusiraamuzi w'abafu Kasitofa ono yakkiririza mu busiraamu nti Kasitofa nga Allah n'akukwatako omufuusa olw'omusiraamula era hadisi eyo hagitwaya gisaba akyagirinze naye tannagiraba ono munnahiswa amanyi ebyebuziba bingi so nga ate side eno negatiddwako Sheikh Amani Kyeyune
yesimbyewo eziro obwawo ogenda kukiikirira baawa ngenda kukiikirira abantu b'engalo nkalu olukiiko lw'eggombolola koze eggombolola ye LC3 zero sub count eggombolola ye LC3 ate eno manyi kati abali eno mu kibuga balina ziwaadi balina zi division bibatawaanya naye fa abedda ba original LC3 etwanguyira kadi yaki oba tebakuwa kadi nyinza okutabana kadi yaki nedda mbuzi za kadi yaki teweyanga sinaba kadi yaki kadi ya NUP okay so nga ate aliraniddwa agitwala Lubowa bw'oba oyagala okusaba akalulu ojja kujjamu agenda kuba y'obudde mbuyino bw'abasaba akalulu wano njagadde just ku bantu kubategeeza nti mu kalulu mwoli naawe Hajiruwa naye atweyunzeeko awamu n'owejjokolera saako nga sibalaba benjogera ndaba nze neeraba abala ne batabalaba owejjokolera ateredde bulungi nnyo awamu n'omulangira chairman wa program eno mwaka mulamba nno naye natukalakase simanyi oba entebe ewooma temumujjaawo entebe ewooma okalakata era entamu batukojikalakatira ate njagala entamu batukojikalakatira ebeera esiridde ate nokalakata kiba kisuse myaka kintu ekisusu kabaka akalakata mpaka lwagenda muddo tasaba bululu akalakata tasaba bululu akalakata birano zisa musoro okalakata kulimu ebintu bingi kalakata ekyenyanja okulimu engoma nga bamaze kukola ki bakalakata engoma ate fe abakubi b'amataali tukalakata amataali ago okuvako ebyoya biri etubanga tusobola okuba ebivuga byaffe naye nga bikalakatiddwa okukalakata kulimu ebintu buli kimu kyonna kiba kirina okukalakata chairman ekyokalakata tokyagala sinze butakyagala kuteeka mu proper word okyagala naye kuzibu okulwawo naye ogamba nti kalakata kyakitegeeza kya bugubi mufugiddwa ku bugubi basajja mmwe ono musajja abafugidde ku bugubi oba atututte bulungi kale ekirungi olwaleero mu ssaawa eri ey'okubiri mugenda kulondako leero ye Sunday esembayo bane mutusaasire tugenda kubeera serious nnyo nga bwe tubadde kubanga eno ye Sunday esembayo ate twagala nammwe abakulu bano ne makola ataliiwo mugenda londa mu ssaawa ey'okubiri mugenda londa ani akusingidde okusomesa naye ng'ekikulu kiki kyasomesezza mujjukira nga twafuna okulungamizibwa nga tulonda eyali asinga omwaka ogwa 2024 ndooza ku mulundi ogwo yali mulumba ku mulundi guno simanyi ani gwe mugenda akulonda ate era mu kaseera ako ndooza chairman yali ono akutte santa netulyoka tulonda chairman omulangira Kaya Haji ero yagala kukomyawo obuwaayiro bwo bwaluli obwatulemesa apana kalulu tebalonda mbadde manyi mu nnongosereza zetwaleeta nga tuyingira omwaka guno ekyo twakikola ki twakikkaanyaako tetwakirokola naye twakikkaanyaako ne tugamba nti bano abasomesa otuwa akusinza okusomesa ne lwaki gwe gwolonze ekyokubiri n'oyo atakusingidde gwe tuyita wast na lwaki be bantu babiri yasinze n'atakusingidde
otuwalinya na lwaki tomala kagamba bugambi nti makolo kati ekyo tekituyamba ino lwaki ogamba nti makolo lwaki ogamba nti Haji Twala yansingidde okusomesa era kiki ekyo kye yasomesa gwe obuulyawo ky'osinziirako ekyakolera naye tusooke tujjeyo mu ddakiika zino 14 buli omu wakinibwa n'agabanako eddakiika emu oba bbiri. Waliwo ekibuuzo kye twaleka wano ekikulu ennyo nga tumaliriza omwaka guno jjuka twatandika ku mulamu ogw'omuntu n'ekibi. tumalirize n'ekyo tolwawo nkuwadde eddakiika emu sooka oyiseewo obubaka. Abatuwuliriza obubaka bwe njagala okuyisaawo buteeketeeke naye olw'okuba nti kati embeera z'abantu zikyalina ebintu bingi ebijjuddemu. Waliwo abanoonya engeri gye banaasenguka kudduka ku balandiroodi naye ng'obubaka bwengenda okuyisaawo olunaku lwaleero ku lwa puroguramu eno. Puroguramu eno webanga eteekateekebwa Victory Church era kyovula mu puroguramu yaffe eno toyinza kuwuliramu nti bannange gundi atunda kino mugende eyo naye iyo puroguramu eno Victory Church yegiwomamu omuki omutwe okusobola okubeera nga weeri. N'olwekyo mu kussa ekimu ng'enkuyege tuyita bannayuganda mwenna okubeerawo ku mukolo Sseddugge ogujja okubeerawo nga 31 Desemba ku Mutala Lubowa wali. Ogwo no gujja kuba makunale ng'entanda okuli ekibya. Ekigendererwa ekikulu si kya kubeera mu kifo kipya wabula ekigendererwa ekikulu ky'ekyokuwonya bannayuganda okuzza emisango. 31 abantu ogenda okwokya ebipiira abavubuka ogenda okufuna obulwadde bwa basiriimu kubanga kisuubira nti mu kifo ekyo wabaawo obwenzi obubeerawo nga bukolebwa mu makya g'obudde abantu babewombese kudde eri Katonda. N'olwekyo olaba tukaabira mufu nga bamutubikidde bubikizi naye ate ono atukutukidde muki yatufiira mu ngalo. N'olwekyo bannayuganda babeereyo nga 31 Desemba. Muganda waffe mukadde Dr. Joseph Sserwadda akulembera ebintu bingi nebiroka kati ate kino ate mu kukikulembera mu kwakyo kyava mu kuroka n'ebibala bikola ki n'ebibala kwebiri. N'olwekyo nga 31 Desemba enkoko tugikwate mu mwaka kuba bwe tunagikwata ekinsu kyeyinza otuddukako tubeereyo insha Allah tabaraka wa taala. Kati ekibuuzo ky'obuuzizza sinabuuza kibuuzo Chairman obaka enkivuddeko kampe chairman mukisa. Tweyanziza nnyo okusookera ddala njagala okwebaza Pastor Dr. Apostle Saabalokole mu ggwanga lya Uganda nti bweya tandika ekirowoozo kikutte omwaka mulamba ekisaawe kiwedde obugalo era si nti kugula buguzi bataddeko n'ebikolebwako fe abajja bagoberera nti kati ekifo kiri suitable abantu okubeerawo. N'olwekyo obwo bwe butuyita obwesimbu nsimbi z'abantu ozikutte n'obalaga obuvunaanyizibwa n'embalirira yaakyo kituyitanga accountability. N'olwekyo jangu okirabe ensonga esinga okuntwalayo era nja kugenda esooka kugulawo kisaawe mbeere omu kwabo nga abaggulawo ekiki abagendera okuggulawo Doxa TV. N'olwekyo ekyo kintwalayo. Ensonga ey'okubiri yakununula bulamu. Enamboole bwe baali batandika naliyo era nengaba omusaayi nakati esemyaka 24 nakati ngenda kugendayo ninaye eccupa emu
gyenja okugaba ntole ku gwenina kyensobola naye eyo tugitadde wabbali kuba tujja kubaayo abasajja bano monna tuzze twogera era nga tukiteekawo eri oyo yenna anyumirwa ayiga mu puroguramu eno tulina obuzibu bw'okutambula entambula etuyisa si bulungi ali omusajja munaffe omutanatuuka lwantambula aliwo ankubiddeko nga jjava wali enkuba ekyali enkuba egyemu kati eyo yonna n'entambula yakakati naddala kati mu kacyo kano ebadde sinungi naye bwebaayo omuntu alaba value mu puroguramu eno n'atukolera ku kyentambula kijja kuba kirungi muzira kisa buli omu n'afunayo muli bameka tuli abantu 9 10 leka nawe leka kakati atali kyeŋŋamba kale ne moderator waffe eyati kyeŋŋamba tekeko naye bwali kuba tutambula era mwenda naye embeera eyo etuleetedde okuga nti abantu abalaba oyinza okusalawo noganda nze kankole kino ekintu kyonna kyonoyisa tumaze okulaba Dr. Apostle Serwadda Saabalokole omukulu w'abalokole mu ggwanga lya Uganda musajja mwesimbu olwakino gwe muteeka kituweere pastor ajja kukitutuusaako kyobola asigala nti ate kati fetugaa kituweera ani Dr. Apostle Serwadda waliyo amakampuni agalina ebidduka kituufu tekikugaana gati ebidduka byange 10 biibyo abantu batambule juzi ono babadde Masaka omusajja ne babawa lwaki naffe kale ekyo tekituukawo omukulembeze w'eggwanga awuliriza sipiika obusobozi abulina omukyala Nabbanja obusobozi abulina abo bonna babulina naddala nno sipiika Jeno Katumba Wamala sali musale abantu bangi bonna n'olwekyo gwe yenna alina obusobozi abalina amakampuni nsuubira nti singa kampuni evuddeyo negamba nti Mulumba tumukwasiza emmotoka negundi emmotoka tujja kusaba pasita nga n'amaviivi tugatadde ku ttaka waakiri tugirangire muno omwaka mulamba mwebale nnyo. Alright. Tuenza chairman obako obwo. Dakiika zino esatu nga betutuka ku ntiko y'essaawa mukkirize breaking muko katono tutuke ku ntiko y'essaawa bwe nkomawo abakulu bano baddemu ekibuuzo ekyasigala mu ddiiro mu dakiika nga 2 ezisooka eddakiika ziri 35 ngenda kuzibawa mukube essimu tulyoka ate tumbe nga tumalira program y'olunaku olwali ate nekyanjagala bawummulemu Haji omulabo baani yamuwadde Christmas bino akuse bulungi nnyo omusajja wadde muzi Christmas mulumbwa n'okusiba kutuuse ogw'okusatu tujjeyo tukoleko nsimbi essaawa yakubiri essaawa yeeno ekibuuzo ekyatubuuzibwa abatulaba bali ku Dream TV ne Doxa TV namwe abawuliriza ku Impact FM Radio Rwasa Mayinja twali twogera ku muntu n'ekibi ne tubuuza ekibuuzo nti omuntu buli azaalibwa n'ekibi era bw'abanga azaalibwa n'ekibi akivaawo kitya akivaamu atya ne tuwuliriza okuyigiriza kw'abakulu bano oluuyi olumu ne lutukakasa naddala olwa Zisabusolo Sheikh Aman ne Haji Twalubowa nti bo bakkiriza nti omuntu azaalibwa talina kibi aba mutuukirivu so nga ate oludda lwa Bayibuli dole lusowolayo ebimu Semalulu yatugamba
waliwo omwoyo omulungi yaguyita mulungi Katonda gwassa mu mwana kye yalikawo teyatubuulira Katonda mu mwana ono ali mu lubuto lwa maama omwoyo Katonda aguleeta ddi n'aguteeka mu mwana oyo kubanga ye Haji yatugamba nti waliwo omuzimu oguteekebwa mu mwana kasitaweze ennaku 12 ng'ali mu lubuto mwoyo si muzimu omuzimu gumuyingira azaali okay Haji ye bibye birikiriya omwana yenna ali mu lubuto n'agenda okutondebwa agenda ofuuka kazisa busolo wali eringa akyali tanaba kufuuka ono sejjange gwe tulaba kati mu nnaku 12 Allah yaleeta omwoyo n'agumusaamu zissa buso afuwa mufuuyo agusaamu atya n'akalala awo kennalabye ekitegeeza buli mukazi Katonda afuwamu mu bwereere bwe olwokubanga yafuwa mu bwa Mariyamu ate baguteekamu batya omwoyo Allah ye omwoyo agusaamu ng'afuuwamu kirabika buli mukazi bamufuwamu kati Ssemalulu watugamba njagala bino bive mu kkubo saala tugenda mu 226 terera kamera ekulabe Ssemalulu kati gwe wagamba mbu omwana oyo ekisooka tubuli omwana omwoyo guli Katonda gwafuuwa omwoyo guli Katonda gwaleeta gwaleeta n'aguteeka mu mwana abawa nnaku mmeka ekyokubiri agusaamu atya apika mupikenga n'ebbomba afuwa mu bufuuyi nga Allah bwafuwa eno mu saidi y'abakorane kiri kitya nga tonneewuunya kyabali njagala kikyo kaakati bw'osoma mu Mubuulizi Sula 12:7 agamba nti enfuufu nedda mutaka nga bwe yali omwoyo negudda eri Katonda eyagugaba naye tusinga nnyo okumanya ddi omwoyo lwe guvudde mu muntu naye engeri Katonda gy'aleeta omwoyo aguteeke mu muntu ekyo yakyerekera kati okay wano guddayo gutya guddayo obwayi leka Ssemalulu asomese obadde ki engeri gye gudda eri Katonda kubanga nze nga bwe ndaba nti omwoyo gw'omuntu gwambadde omubiri era omwoyo bwe gubeera guddayo gweyambula omubiri guno gw'omubiri ne gudda mu ttaka so kitegeeza bwe guba gweyambula omubiri kitegeeza gwo gwe gwayingira mu mubiri omwoyo kitegeeza gwe gwayingira mu mubiri gwe gwayambala omubiri eki ekyayambala omubiri omwoyo gwayambala gutya awo ekyo Katonda yakyerekera ate kati omwana ono guyambala ddi omwoyo guyambala ddi omubiri era n'omwoyo gwambala ddi omubiri nakyo Katonda yakyesigaliza era nakyo Katonda yakyesigaliza okay okusinziira ku Bayibuli oba okusinziira gwe nga bw'olaba era nga bw'olowooza kubanga kino ebyandiko biri ebitegeeza ekyo naye byetaaga okunoonyerezebwako so gwe tobimanyi sindaba kubizuula buzuuzi tonaba bizuula buzuuzi kati byotannazuula ate n'obikkiriza kwega gwe n'okkiriza byotannaba kulaba nakunoonyerezaako kubanga Yesu yagamba alina omukisa akkiriza nga talabeeko so mwangirikaani kyaki mwe mwakkiriza nti Katonda alina omwoyo gwassa mu mwana omwoyo ogwo ne gwambala omubiri ate era ebyawa ku bimu ku byandikula nze byenzudde bw'obikkula Zakariya ng'alaga nti omwoyo nga gwambala omubiri oba si nedda nti omanyiyo ne bw'otasoma kyogenda osoma okimanyi Katonda yabumba omwoyo mu muntu
Okyokukujjamu atuse Katonda abumbo sokyeza omwoyo gubumbibwa omuntu ngekyandiko bwiki kati omwoyo gubumbibwa ogwabali bafuwa mufu ogweno wa Ssemalulu babumba ogw'ekiprotestant babumba mubumbe kangende kugaba sevenze n'abalokole mbulire Zakariya 12 olunyo olusooka kyangu katusome wagamba omugugu ogw'ekigambo kya Mukama Zakariya essula 12 olunyo olusooka wagamba nti omugugu ogw'ekigambo kya Mukama ekikwata ku Isirayiri ayogera Mukama abamba eggulu era assaawo emisingi gy'ensi era abumba omwoyo gw'omuntu munda ye. So Katonda abumba omwoyo gw'omuntu munda ye ate ekiseera kituuka omwoyo guno ne gweyambula omubiri ogwo netugamba nti nno omuntu akoze eki afudde. Esebo okubumba kyeki okubumba kwe kuteekawo ekitabaddeewo osobola kati bumba ensuwa teriiwo wano bumba ensuwa ati weetaaga ebbumba kati kubanga bwembadde ndaga biki ebikola omwoyo ebirungo ebikola omwoyo Yesu yatunyonyola bulungi nnyo basebo ne banyaba bali eyo n'agamba Katonda mwoyo n'aba bamusinza kibagwanira okumusinzanga mwoyo n'amazima. Ate wano n'agamba yabumba omwoyo gw'omuntu munda ye guno gwe guli olowooza guluwa gwe guluwa ogw'omuntu n'ogw'olyo Katonda gwe gumu kiteekwa okubanga gwe gumu kubanga agamba walala mu Bebulaniya essula 12:9 nti ye kitaawe w'emyoyo era tugambe bwe tuti ebyo byonna byakunoonyerezebwako. tabimanyi byonna byogamba byombiri bisoboka. Abebulaniya musome olwera omumanyi woyogerera Abebulaniya kitegeeza omanyiiwo tubuulire bubuulizi kitaawe wa myoyo ngeri ki gyagizaala kugibumba okugibumba nene twakubuuziza biki kuba bw'oba obumba ensuwa okozesa ebbumba era kati omwoyo Katonda bw'aba abumba omwoyo biki byakwata kubanga ono bw'anaagamba nti Allah afuuwa Allah alina omukka kitegeeza ajjamu bujja ku gugwe n'afuuwamu kati wano ebbumba alijjawo eribumba omwoyo mu muntu. Omwoyo bwe gubeera gubumbibwa era Katonda yeeyambisa ebirungo eby'omwoyo alyoke abumbe omwoyo anti ebirungo nga era ng'omwoyo kyangu nnyo ebirungo ebyo biba bya mwoyo emyoyo gyakuŋŋanya okufuna omwoyo leka kutawaanya mwoyo. Ssemalulu tumuleke. Ekibuuzo kyetubadde tujjako kyekino ekikulu nti twakkiriziganya tugamba nti waneno bano baali basomesa ab'oludda Oluisiraamu batugamba nti omuntu azaalibwa talina kibi aba mutuukirivu so nga ate ab'oludda lwa Bayibuli bagamba Seventh Day yagamba omuntu kibi era bonna abali wano ffenna abali wano ye omu Seventh Day alaba ebibi ffe tuli kibi ye yakinyweza so nga ate mulumba n'owejjokolera ne bakkiriza nti waliyo ekibi ekisikire ekyo omuntu kyakola ki azaalibwa nakyo ne bagezaako tulaganga bwe kivaawo naye waliwo ekibuuzo ekyajjaawo kyenjagala muddemu tutoke tugende mu bamasimu kibuuzo nga kibuuza
bwe kibanga omuntu azaalibwa mutuukirivu oba buli mwana azaalibwa oba muntu azaalibwa nga mutuukirivu agenderawo mujjana erimmwe abakolane aba bayibuli omuntu abanga azaalibwa n'ekibi n'ababuuza kati kitegeeza buli kasita oli atonnyawo bw'ati n'afa agenderawo muliro kubanga azaaliddwa mu kibi. Ekibuuzo ekyo kye mwalekawo mutandiko kimuunyamuunya zisa busolo tonyenya bunyenya mutu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sijako niyo okutumira ku Pastor Serwadda wange kubanga alumirwe eggwanga lye n'ensi ye ali Newton nakyo nkikwongeddeko olwaliro li Newton forever and ever nga nakuwa ekyaki ekyokubeera ali muna hiswa ate akati oli Newton ekyo nkikuwadde Pastor Serwadda okusinziira ku ndaba gyendawo gyenkulaba nga oliowa abantu mukubuulira kwe mukulira w'emyoyo gye gyonna talina kyekubiira ali Newton. Pastor Serwadda webale nnyo nasanyusa ennyo ssebo li Newton ate nekyala nkusabira dokisa oyo abalyolyomya abakulyolema balime kuddayo sitaani waabwe bagende muliro bonna bazikirira abantu abo kubanga mwalimu abasiraamu yebanga bali mwali yena kubanga aduyi yetafa aduyi takola ki tafa era kati alaba muli alabanga ekintu ekimuvudde muki mukamwa ekifi ky'ennyama naye Katonda amukubire wala otereere oterefana otereere kale bannange ekigambo kyarawa oba omwana azaalibwa omusajja wange Daudi munnange kwabonge mweyo kakati omwana azaaliddwa maze emyezi 8 nikazaalibwa nga kapuli machuwa kakaaba kakati bukabanga kakabyeko ffe batutegeeza nti se kati akaana munaye kakabyemu enkabanga 3 tie munnange nikakola ki nikagenda tikalina kibi naye tukanaaza netukazinga netukasaalira netukaziika tekalina kibi ate nobanga amaze emyaka 6-7 naafa era naye tumuzinga tumunaaza tumusaalira naye era talina kibi. Kakati bwawoze emyaka 15 bwafanga wa myaka 15 oyo ekibi kiba kimuwandiikwako okubanga bakadde baffe era kibaga nti abakadde musomesa abaana era mugondera abaana mu mbala zaffe z'eddiini oba mu nnono z'eddiini zaffe abaana bakulenga bamanya eddiini ti omwana bwabeera bwati eri Katonda aba bwati omuntu bwatuuka bwati eri Katonda aba akoze kibi era ekibi kiba kiwandikirwa ku mwana oyo n'olwekyo kasaawoza emyaka 15 oyo yawandikwako ekibi era yo awandikwako okugenda mu muliro oba ogenda mu nnyimba y'emirembe naye kakati wali emyaka gyonna okutuuka ku myaka 15 awo omwana oyo talikini maiti tulina ekigambo ekitabo kyaffe ekisiibula abo kyabafu tugamba ssebo Katonda ffe omuntu woono omwana woono akawala oba kalenzi akazze gy'oli kadde tekalina kutuuka mu mwendunula okwenunula kwa oba okubulukuka mu bantu abakulu n'olwekyo kasonyiwe byonna anti ffe ekigambo kitugamba tekalina kibi kayingire ejjana awatali ki olidde kakati n'olwekyo naye kasaawa gyola 15 ekyo kati Katonda akasaasire akayingiza eki ejjana ajiro atusasira kyaki tofaayo tetulina bungi tojefu bibira bimukaga tumulina yenna tofaayo haji musaasira kingo olwedde kantu katuukiri siri musomi wa talakanyimani sekanga atera zisoma akubuulidde kye bakola naye omwana yenna kye bakola si kya busiraamu kye baagala naye nga si kya busiraamu lwaki si kya busiraamu omwana lwaki tokikola alinze siri imaamu siri seeka kati sebo omwana yenna bw'aba tannaweza myaka gimuwandiikibwako bibi
ekibuzo nze nakitegedde bwafa butereevu mujjana ekyo kyekyabadde ekibuuzo kyokkiriza kati oli kyabadde aleetamu ebirala okubasabira ate bakolaki oba omwana ne bamutamusabira ne mumuteekayo obutesi naye ffe tusaalira omwana awezezza mu lubuto lwa nnyina emyezi 4 ennaku 12 Allah mwafuuyiramu omwoyo kasita omwana abeera mu lubuto olwo tuba tujja mumusaalira kale owejjokolera ate nayogera nti tebalowooza nti notoliiwo wano omwana kasita okkiriza nti buli azaalibwa n'ekibi ekisikire kati akaana bakazadde nekafiirawo kagenderawo muliro ebintu ebyokulamula okusinga yasinga okumanya kiringa kati ffe tusabira abaana ti onoomusabira bitambiro bya misa bimeka kubanga yayonoona nnyo kati lwayo enjigiriza endala zigenda nezigamba nti toyinza kusabira muntu yayonoona bibi bye era obumala biki onoomusabira bitambiro bimeka akole ki atukule oba omutaase musingi gwe alyoka ayingire mu bulamu obulungi ekyo kibeera wakati wa Katonda n'okukkiriza kwona akikola naye tekirikuga nti bw'osaba ebitambiro bimisa bwe biti oba bw'okola bwoti omwana ng'afudde olwo n'omanya wa waakoze eki kubanga ekimu ku biki bye twegezaako okwekenneenya nti n'okulamulibwa okwokusala omusango gw'oluvannyuma ate kujja kubaawo nga Yesu Kristo amaze kudda kale awo ku nsonga y'omuto tinandibadde waliwo enjigiriza mu Kereziya nti tufuba okulaba nti omwana yayabatizibwa nga muki muto naye ekyokulamula nti agenze wano batagenze mu ggulu okujjako ng'ate kati nyongedde kunoonyereza nnyo naye sinza kugamba nti bakola bwe batokakasa nti atuuse muki mubulamu bw'okwesiima nina kwongera kukinoonyerezaako naye nze wenkoma okumanya mmanyi nti ffe tukola kitukola mu kukkiriza kwaffe ebisigadde tubirekera Katonda okabuuza mu Katoliki tutangaze buno ekibatuumise embuto ezifuddemu bwe Mariya oba Yosefu kiki anti kakati nagamba nti mu Kereziya tuyina kyetuyita magisterium okulambika kw'abatukulembera mu Kereziya enjigiriza eriyo kye bayita dogma ebikkirizibwako guba tuyinza kubikkiriza kati ngaffe kakati eriyo n'ekitabo bayibuli byonna bigobererwa mu Kereziya kati ekimu oyinza okubuuza ate kati ekitumisa Yosefu ng'ate guli omwoyo tegubeeranga kaani ekyo kiri mu njigiriza ya magisterium Mulumba omwana okkiriza nti buli azaalibwa n'ekibi ekisikire kazaaliddwa mu ddakiika eno katonye ku nsi kakaabye gumu swi ne kaweta kagenderawo mu muliro anti kalina ekibi ekisikire balamusizaako mwena abatulaba ku Dream TV Dokisa BTV awamu ne Impact Radio nkulamusizaako nange nengatta eddoboozi lyange ku maloboozi agakunga abantu nga 31 ffenna okuggwera wali mu Dokisa Stadium kamakkirize tutuukeyo nga tuli balamu ekyokugenderawo mu Geyeena kyesijja kuddamu kubanga olunaku lw'omuntu ogenda mu Geyeena sirumanyi naye kyemmanyi kye kino kubeera n'abafa nga batuukirivu era tebagenda mu ggulu kuba teri yeetwala bwetwazi kuba nejjolaga tomanyiiyo Yesu yagamba nti ŋŋenda naye bwemala okgenda ndikomawo mbatwale kati n'omutukuvu oba omutuukirivu naye bwafa kati tagenda nga bwebaga nti kati agenze mu ggulu Yesu agambye nti nkomawo mbatwale gyendi kati
tasobola kwetwala bwetwazi anti lindako tasobola kwetwala bwetwazi mu ggulu kuba mu ggulu tamanyiyo era obanga agamba nti gwe mu ggulu omanyiyo ate nga waliwo eyatugamba nti bweŋŋenda amala kukomawo mbano ne mbatwale okulekanga bw'oyinza okugamba nti omwoyo gw'omuntu gudda eri Katonda ekyo kyanjawulo era si kyeŋŋenda okusomesa. Kaakati nsomesa eky'omwana ng'ogenda osomesa eky'omwana be mubulira enjiri ne mulokoka mubagamba kugendawo anti omwoyo gw'omuntu gudda eri Katonda naye ate bagambye nti omwoyo guli ambazibwa omubiri ogutafa. Kaakati ate omubiri gugenze mu nfuufu Bayibuli nga bwesomesa wabula ate omwoyo gw'omuntu ng'ogwamulanze n'ogwamulumba ne gudda eri Katonda eyagugaba. Katonda aliwa? Ali mubire, ali mu njuba, ali mu Katonda wonna asobola okubeerawo naye ekifo kye tugamba Bayibuli kyega nti kitaffe ali mu ggulu. Kati omwoyo gudda ewa Katonda. Ekyo kyesimanyi mwami mulanga anti lindako mumpadde wentandikira sandeja mwami mulanga bwembanga nteesa nze ŋŋanze omukristaayo nteesa ng'omukristaayo nze nga bwendaba nti omwoyo gw'omuntu omukristaayo nga Bayibuli wensomesa Kulaani si kyesomesa omwoyo gw'omuntu gwa buli muntu nze nsomesa anti lindako kati nze naasomesa nti n'omusiraamu gagwoga nti tesigenda mu ggulu akaana bwe kazaalibwa naayogera abantu ogere babiri kubanga nze bwe mbanga nsomesa ng'omulokole nze nsomesa ggulu omusiraamu ajja kujja agambe nti eggulu teririiyo agisirikako eggulu teririiyo eriyo jjana. Kaakati ate omuntu asomesa jjana nze n'agamba nti ati omusiraamu agenze mu ggulu nga ne Allah mwatugamba wano nti Allah tali mu ggulu. Kati ate bw'aba tali mu ggulu ate omwoyo gw'omusiraamu gunaagenda gutya mu ggulu. Kati omwoyo gudde eri Katonda yagugaba mu ggulu. Kati omwoyo guno oguvudde mu muntu gudde eri Katonda omubiri ne gusigala nga guziikiddwa. Wabula Abakolinsi eri agamba nti Kristo akagombe bwe kalifuuyibwa omwoyo gugenda kwambazibwa omubiri ogutavunda. Ogwo Kristo gwagenda okutwala nga gwambadde obutavunda. Kaakati ate wano guseparatinga omwoyo n'omubiri, omubiri ne gudda mu nfuufu, omwoyo ne gudda eri Katonda eyagugaba. Ekyo kyensomeseza era omulokole kyansomesa yenna. Kaakati omwana ekyo kyekikulu mwami mulangi ky'obuuziza. Kaakati ekyo kyenga nsigenda kumanya ddi lwagenda naye ku bikkulirwa 2 olunyiri olw'12 lusomesa bwe luti nendaba abafu abakulu n'abato bafu nga bayimiridde mu maaso g'entebe esalirwako emisango. Ebitabo ne bibikkulwa n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa ky'ekyobulamu abafu ne basalirwa omusango. Kaakati nze mpulidde abafu abali wano nga mulimu abakulu n'abato. Kaakati baba tebalina musango bayimiridde ekyawo banonyeewo ki ate nga waliwo n'ebitabo. Omutaakoma ku myaka emeka? Simanyi. Mumu abalokole. Omutaba wa myaka emeka? Asigambye musiraamu. Sitebagambye musiraamu. Omuziriza ffe aba Bayibuli waga nti omuto. Nze bwe mbanga nsoma Bayibuli. Bayibuli egamba myaka 12. Omwana oyo aba atandise okutegeera ne bwe kuba kubatiza tusobola omubatiza lwaki? Kubanga ne Yesu Kristo mukama waffe batulaga nti awo yali yakaweza emyaka 12 n'agenda mu yeekaalu n'atandika okubuuza ebibuuzo abaali abasomesa ng'ababuuza ne beewuunya amagezi g'omwana nga balaba abadde akyali muto naye ebimuvaamu nga bya muntu mukulu 12. Era mu myaka 12 we beewunza nti nga bwe yalowoozebwa okuba omwana wa Yusufu Yusufu tasobola kuzaala mwana mugezi bw'ati 12. Kati ebye-18 byaffe n'ebyabasiraamu 15 birala naye Bayibuli etandika kutulaga mu 12 ogenda mu maaso.
kakati nze ndabye abafu abakulu n'abato bayimiridde mu maaso g'entebe ebitabo bibikuddwa naye kyasimanyi mwami Mulanzi kyabuziba weebuuza nti omwana omuto azaaliddwa ekitabo kibikulwa kitya kiba batugamba nti omuntu yenna bw'azaalibwa fayiro ye ne byabadde agenda okukola biba gyebiri ewa Katonda kyo teri ayinza kiwaka akaana kano ekibi kazaaliddwa kagenderawo omuliro kati ekyennaku kiri kimu waliwo abantu abeefuula Katonda nebinyweza era ne bayigiriza abantu agati ono nno gwe mulaba eggulu alingi abamu baba bapasita abalala bareverand abalala bonna ono eggulu alikoze ki alingidde ne bajjako omulimu gwa Yesu Kristo gweyete oguli ku ye ekisuubizo kyeyasuubiza abantu nti agenda kudda atutwale bo ne beefuula Kristo ne batwala abantu mugulu bagati gundi agenze mu ggulu gundi katumusabire nnyo era mulombeddwa ebbanga lyonna oluusi n'okusonda ensimbi baleeta omuntu okugenda kati ekibuuzo kyo ssebo kiri parakyo kiringa ekigamba nze nzikirize tesaawa eno omanye abagendamu n'abatagenda okitegedde yes bayibuli etugambye mu Yokaana 14 ngenda kubateekerateekera ebifo era obanga ngenda okubateekera ndikomawo gwe faaza pa ne weeyimiriza wali nogandi ono wagenze mu ne bapasita tubalaba ne badda ku mirambo emimikukunzu ono Mukama bw'ayagadde okutwala obulamu bwe naabo babo obwawa abeeyitiriza tobamanyi abeeyitiriza ogwe nabbi bajji nnyo wano abeeyita nabbi nga tebaliji ndoose nga tebaloose abamu beeteekako n'obutume kaakati ebigambo by'ogandi gundi agenda mu ggulu Matayo 7:7 agatte musalanga 7 mulemu okwesaliza otya we tojja genda mu ggulu gwogenze kati akaana akafudde ebigambo by'okugenda kwako mu oba mu geyeena Mwami Mulanzi iki kibuuzo kyakive okubuuza omuntu amanye nti ono agenda mu ggulu ono tagenda karamu toyina na buyinza kukibuuza obuuzo ne bw'onooba huwa okibuuza omuntu era kirowooza ye yeepampalika wano okujjako nga yeefudde okusinziira ku lunyiriri mulumba lwaleese ng'abato n'abakulu bali maaso g'entebe galiyo kati lumaliriza ne 15 nti abatawandiikiddwa mu kitabo bonna omanyi abawandiikiddwa kubwebuula mu bintu n'oyingira mu byotoli katumalirize obanga agamba era Mwami Mulanzi ensaba si waggulu naye abeefuula Katonda Mwami Kaaya nze nkivuddemu wabaawo eyepambalika kiddemu kubanga n'okufa kwe kati kitegeeza akumala Semalulo nti enkyaja kufa akaana kali akayambadde omubiri Katonda ke yayambaza omwoyo oba omwoyo gwako ogwayambadde omubiri kamaze emyezi 8 mu lubuto oba 9 ne kazaalibwa kaba kakatonnya ku nsi ne kafa kagenderawo mu muliro oba kagenda mu ggulu ewa Katonda Amini omwangirikaani ye kakuwa endowooza nga bw'alaba nze nga bwe ndaba
omuntu bw'abeera nga azaaliddwa okusinziira ku Yakobo Sulaiman 12 waga nti alina omukisa omuntu agumiikiriza okukemebwa kubanga bw'alimala okusiimibwa aliweebwa engule ey'obulamu Mukama waffe yasuubiza abamwagala. Omuntu nsaba mundeke baana embalika mbeegayiridde bwegayiriza. Omwana ono omuto nabategeeza nti omwoyo gw'omwana emyoyo gyokka egyava mu ggulu nga mijeemu gwa sitaani n'ekimu ekyokusatu eky'abamalayika. Saani be yagwa nabo abo bava mu ggulu nga bajeemu. Omwana ono aba ayingidde buyingizi mu bujeemu wabula taba mujeemu nga taba mujeemu. Azaalibwa ayambadde omulimu omubiri ogw'obujeemu. Ekyandikuba kiziba kigamba aba alina okugezesebwa n'agoberera bujeemu oba agenda goberera Katonda ng'akusaba bannange Semaluulu ali kusomesa uliriza nze nina bwendaba tiimu bbiri nga ziri kale simanyi oba mudokisa banaasanyirangayo omupiira nga ziri Uganda erina okuzanyirayo ewe n'okukubwa ekituufu. Kaakati tiimu bbiri ziri mu dokisa tosobola kugamba nti eno yeewangudde eno yeremereddwa ng'effirimbi esembayo tennafuuyibwa. Ekyandikuba kyekiva kigamba alina omukisa agumiikiriza mu kukemebwa kubanga bw'alimala okusiimibwa alifuna empeera. Kati omwana ono kati omwana ono azaaliddwa tannaba kugezesebwa yadde. Kituufu. Ekibuuzo kigamba bw'azaalibwa n'afa agenda wa Katonda n'atuula naye mu ggulu oba agenda muno ne kutandika omwokya kubanga azaaliddwa mu bujeemu. Azaaliddwa nga alina ekyambalo eky'obujeemu naye nga si mujeemu. Kitegeeza agenda mu ggulu. Omwoyo guddayo eri Katonda eyagugaba. Mwe bumufa abaana bafa abantu bafa mubatwala ekintu nekibatwala mu ggulu oba muteeka mu kesi oba muteeka mu ttaka kubanga omuntu alina ebitundu bibiri. Tosobola kuddira mubiri n'ogukasuka mu ggulu mu kifo ky'okuguzza mu ttaka gye gwava. Bayibuli egambye nti omwoyo guddayo eri Katonda eyagugaba. Tubuuza ku bibi ebikolebwa ggwe kati nga bw'oli awo Katonda agenda kubonereza ki ku nkomerero mubiri mwoyo ebyange gwe nga bw'oli byenkola kubonereza kwogenda okubonerezebwa singa ogenze mu muliro agenda kubonereza ki mubiri mwoyo. Bwe mbeera nga nnyononye n'eseenenya Katonda agenda kubonereza mwoyo naye Yesu agambye amukkiriza tegumusiba. Omubiri tegugenda kubonerezebwa mukkiriza. Nsaba maleyo mulyoka obuuza ekirala kubanga mba nkyanyonyola aye n'obuuza ekirala. Bayibuli egamba amukkiriza tegumusinga tagamba mubiri agamba mwoyo era omubiri si gwe gwonoona mwoyo. Kati omwoyo okwonoona gubeera guzitoowereddwa mubiri. Kati Katonda agenda kubonereza ki? Katonda agenda kubonereza mwoyo. Otyo gwe kugenda okulumwa bugigi mugeera. Kituufu. Tuwe ku bwino. Bwino waki?
oyize kati Semalulu nga ngende wascheke muyivu kyogezaako okutusomesa nti omwana ono bw'azaalibwa omwana ono omuto n'azaalibwa n'afa nga yakazaalibwa bw'ati omwoyo gwe ogambye nti guddayo eri Katonda eyagukaba so guba mutuukirivu guba mwononefu guba mutuukirivu so linga basiraamu bakugambye omwana ono azaalibwa batalina kibi nawe kyotugamba abeera tanagazisibwa era wuliriza bulungi ekibuuzo olikuddamu birala ekibuuzo ono kyeyabuuziza kigamba omwana musomeseza ne muyigiriza nti omwana oba buli muntu yenna azaalibwa n'ekibi ono n'akugamba nti omwana ono bw'abanga yakazaalibwa tannaweza yadde olunaku n'afa agenda mu geyeena oba agenda mu ggulu gwe n'otugamba nti omwoyo gwe Katonda gwe yayambaza omubiri kasitaafa bw'ati guddayo ewa Katonda nga muki nga mutuukirivu kitegeeza aba mutuukirivu Sheikh Mivu tuyanze ebitabo byaffe bino banaye tubyetegereze wetegereze Bayibuli gy'osoma wetegereze Qur'ani gy'osoma abantu tukoma okuvulumbutana okusookera ddala mu maaso ga Katonda teri mwoyo mukulu teri muto mu Qur'ani Allah mu Surat Najm agamba alimtum ajinna mwenanga bwe muli mbamanyi n'okusinga bwe bemanyi okuviira ddala nga muli magi mu mbuto z'abanyamu bwe tutuuka wali onzijukiza n'enkuba omutwalo era kyova olaba ffe ababeera mu duwa zaffe eza Arwahi Sheikh Sabusolazi akimanyi bwe tumala okuleeta erinnya lya mulumba eyafa nti mulumba Allahumma ighfir lahu warhamu mulanzi Allahumma ighfir lahu warhamu bano betwamanya abakulu nga tubasabira bwe tuba tuwunzika tugamba summa ila arwahi jami'i arwahina summa ila roho oluvannyuma n'emyoyo gyonna egy'abafu baffe min abaina mu bakitaffe wa ummaatina wa ajdadina wa bunauna n'abaana baffe baba bakoze kibiiki kyova olaba Katonda waffe yali mwegendereza mu Qur'ani ne mu Bayibuli yaga nti omubiri kasita gufa webbaba gudda mu ttaka kubanga omubiri guno gwakolebwa muki mu ttaka musurati twa Allah agamba nti minha khalaqnakum mu ttaka muno mwe nakutonda gw'amaanyi sobodeyo bagitadde essanga era Katonda atugamba mu Qur'ani ne mu Bayibuli omubiri guno bwe bamaloga nti ku 8 ku 10 mugwerako ate omwoyo ne guddayo eri yakola ki awo Katonda yali mwangu nnyo brief ng'ekigambo kitegeerekeka ne muzibe teyagamba nti atwala gw'abalokole atwala gw'abakkiriza buli mwoyo gwonna gulipotinga okuddayo eri yakola ki eyagugaba n'olwekyo ffe tugamba nti omwoyo gw'omwana omuto n'omwoyo gw'omuntu omukulu gyonna oluvannyuma lw'okufa giyina gye gikola ki gye giddayo kyova olaba bano bamakolo taliwo wano ejjini muzimu ogw'omwana omuto nga gwalumbye omuntu gumutawaanya nnyo toyinza gamba nti kaali kaana n'olwekyo tuddeyo twetegereza ebiwandiiko ekisembayo nga tumaliriza omwaka tewafunyiseewo kaaganya bannaffe ekkuba naye nga tukyalinawo akadde kiyinza okubeerawo oba okubeera wafuta omwaka njagala okwebaza Katonda nti ebintu bye tubadde tujja kusomesa mu mwaka guno byonna nga bannaffe balowooza nti bibi ate babiguze ne babitwala najjaku wano omwami n'ansomera mu Bakolinso 14 naye kinsanyusiza nga mulumba mu nkofiira zonna yazivuddeko ati yaguze entalabuusi n'olwekyo twebaza Katonda saba Allah subhanahu wa ta'ala akulungamya kale okomyewo mu busiraamu awali ebirungi ono wuuna aŋŋamba kyasingidde ye mulumba twasabye otuwe n'ensonga nze Ronald bijja kubaawo olwala kandabe wano akusinga businzi tolina akasiimuko omuwa nti yansingidde omuntu wakola obulungi Bayibuli egamba yeebazibwa ate egundi ezivaamu embuto
kashajivamu nga kiwezezza emyezi era the same aba okusinzira ku busira hadisi eri agiri gyetwaleeta tewagirako Allah n'afuwamu omwoyo ng'awezezera ku kikumwameka mwabiri buddayo eri yagubi nannyinigwo. Okay, producer mpayo omu oba babiri tulabisa okulonda ku first luzijja kuba naku z'omwezi mmeka Sunday jja 15 zaawa nga nnya tujja kutandika na kulonda lwasa mayinja wanje payo babiri oba basatu. Alo sebo. Sebo. Nsinzidde Tunga Bukakata the Emmanuel Kakoza. Olina kibuuzo oba? Kigambo mwoyo. Oyo ekintu ekirawo ekirabika nga omwoyo omwoyo okusinziira ku Bayibuli nga bweyigiriza birowoozo era ebirowoozo byebisinga ekintu omubiri gukole ekintu ekirabikako ebweru nti omwoyo osobola okubeera n'ekintu mu mwoyo n'obalibwa nti olina ekibi newankubadde ng'osirise omwoyo si kyekintu ekiri awo nti mubiri kyate nti omwoyo nakyo kirala nti biyinza okwawukana kino ne kidda mu ttaka kino ne kidda awalala ukitegedde ssebo. Kale tukuwulidde omusiraamu tazzeemu kibuuzo omwana omuto omwoyo bwe gugenda ewa Katonda gugenda n'ekibi notweyanziza ono mulala omwana omuto sheeke bakubuuza omwana omuto omwoyo gwe gugenda ewa Katonda gugenda n'ekibi teri azaalibwa na kibi ekibi bakola kikole oyo kusinzira ku busiraamu bwe buyigiriza bakola kikole. Okay. kati kankugereze ku bibi kansome ku message ojja kwogera Sunday ja ono kakande Mike ekyengera Pawulo alina watugambira nti abaana bamaze okulongooka nga mmwe bwe muli abalongoofu singa si bwe kityo bakyala bamwe tebandi badde balongoofu abaana bamwe si bakyala kyayagala okwepampalika ku kutwala abantu oyo akikyamiza bakyala enjigiriza eyo gyaleka eya Pawulo yeyekirokole yerowooza nti buli ali mu mbeera eyo yagenda mu si kyabadde ategeeza buli ali mu mbeera etya eyokubanga mu ngalo ate n'amaanyi ate nga n'omukulembeze yenna ow'eddiini wano n'otuuka n'omwoyo nti oyina abamemba bameka mu kyakiyo nti 100 oba 10 n'omubuuza nti okke namba emu ye gundi agenda mu ggulu oba tagenda agamba simanyi kakati lwaki neeteeka ku bintu bya Katonda nga ye yamanya abagenda era kyewandizeemu kyamaani waffe mukulu Kaaya olwaleero simanyi lwaki baganya okukwatagana n'omusumba Mulumba ate tutya tetukwataganye tutya kikulunze kyendabye wakati wamwe ayagala kutukubaganya omusumba Mulumba yalowooza twaliza muli ate kitali Kaaya yalowooza tagenda mu mwami mulanzi amaanyi alina lindako totukubaganya amaanyi alina ensobi gyakoze gye muteetegereza n'agamba mbu Bayibuli ne Kulaani bikwatagana ku nsonga eyo naye njagala nkutegeeze mwami moderator ng'atumoderate ono amaanyi akitegeere nti olwaleero Kulaani ne bw'ogisoma okuva ku Alifatiya paka ku Naasi n'obuuza omusiraamu nti Allah ali mu ggulu era bwe muba mugenda lindako katono bwe muba mugenda mwe kujjana n'eggulu mugenda wa ajja kugaa nti ffe tudda mu jjana si ggulu kati mpa aya emu nga Allah ali mu ggulu okoze bulungi okomyawo ekintu ekyo kubanga anti obadde okutuusiza ng'olimbye okoze bulungi okikomyawo obadde olimba Bayibuli egamba nti omuntu bw'afa omwoyo oguddako eri eyagugaba ogudda eri eyagugaba guba
kwa mulokole eyo bayibuli yesomeseza ati lindako nga nkudda musirika bayibuli etusomesa mu Matayo nti musabenga bwe muti kitaffe ali mu ggulu gwempa aya nti Allah ali mu ggulu ekyo obuuza kibuuzo anti kyenjagala okudde liyakugaba kuba kwa mulokole yekka bayibuli bwegambye Elizabeth Yokurani negamba nti Allah abeera Elizabeth ababuuze ebyo tujja bisanga mu 226 Allah temumanyi gy'abeera ekirala nti omubiri gwe guba omuto oba omwoyo gwe guba omubiri gwe gukula. Okay, so omubiri gwe guba omuto omwoyo gwe guba katozeemu otya ekibuuzo ekyo akizeemu atya olwo akizeemu bw'atyo bannaye tubeeyanziza mwebale kutambula naffe weeks 54 olwaleero tuzigadde munzikirize tugenda kulonda nga 4 January olwokubanga abakulu bano omuntu ziri ba 15 eddi leero mmeka agala kulonda onayagala kulonda gobona danga 15 onayagala kulonda tugamba okulonda mu mmwe abaprogramu nga 4 producer nzijaawo ngende